Yes, Redzone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera gy'osinzira yonna okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo webale kubanga okyekuumidde ku mukutu guno gwa Redzone TV gw'omupya atanaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna nyongera obabuuzaako nate mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu guno gwa Redzone TV kakati amawulire gennina wano oba updates zenjagala okubanga nkuwa nsimbuliza mu bigambo bya deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Aleese Waiswa Mufumbiro ayina ebigambo bye yayogedde nakuwaddeko kebimu ye bwe yabadde ku Baba TV n'abaako ensonga za nnyonnyola ku nsonga za Mathias Mpuuga nsamba kakati okusinziira ku Waiswa Mufumbiro obadde okimanyi era oyinza okkikkiriza ebyamanti bino bijja kuvaayo mpola mpola. Honorable Mathias Mpuuga mbu yeyasibisanga Ssegirinnya Muhammadi annyonnyodde bulungi nnyo. Ssegirinnya bamukwata ava Netherlands, Ssewannyana bamukwata ava mu ggwanga lya Japan ne babasibako ogw'okutemaatema ebijambiya e Masaka. Jjukira ebijambiya byatemwatemwanga Masaka nga ne constituency Mathias Mpuuga nsamba gyakiikirira eri Masaka. Abantu be bakwata mu kutemaatema ebijambiya bino bakwata Alani Ssewannyana ne Ssegirinnya Muhammadi abataali mu ggwanga ate nga bombi baali ba kibiina ekya NUP. Naye okusinziira ku articles ezimu ezawandiikibwa mu biseera ebyo waaliwo okunenya Mathias Mpuuga mbu bano ababiri mbu kaali kagenderere ye okugaana obbateeka ku shadow cabinet ye. By then bino byenkuwa nina sources kwembijja kati gwatugoberera ku mukutu guno njagala nkuwe ebigambo bya Aleese Waiswa Mufumbiro bino then nzije mbere nga nyongera okunnyonnyola ate ku nsonga eno okusinziira ku mawulire amalala agavaayo nti Muhammad Ssegirinnya yalumiriza Mathias Mpuuga okuteesa ne Museveni. Jukira mu bigambo bino mu biseera ebyo bya Ssegirinnya okubanga afuluma ba Shamim Malende ne ba lawyers abalala ba NUP bebeetabanga mu nsonga eno ey'okulwanirira eddembe lya Ssegirinnya Muhammad ne Alani Ssewannyana we babeereranga mu kkomera kyokka ku ssaawa esembayo Mathias Mpuuga ne Nobert Mao be bajja era amawulire ne gafuluma okusinziira agali mu nkuba ebiseera ebyo mbu bano ababiri baali bamaze okuteesa ne Museveni era nga waliwo abagamba mbu Mathias Mpuuga yali emabega w'okukwata kwa Ssegirinnya Muhammadi olw'ensonga ze tutaategeera. Kakati olwaleero nga nsinziira ku bigambo bya Aleese Waiswa Mufumbiro njagala ate nkuzeeko k'emabega nkujjukize. Jjukira Ssegirinnya Muhammadi yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 nga tannaweza na mwaka mu parliament y'ekisanja kye. Bamukwata nga 7 omwezi gwa 9 2021 nga abantu ba Kawempe North bakamulonda yakamala okulayira. Ssegirinnya Muhammadi n'akwatibwa era emyezi emitono ennyo gyali myezi ng'etaano gye yamala we yakolera ebintu ebyewuunyisa. Kakati njagala okugamba nti waliwo statement eno gye ngenda okugamba nti Mathias Mpuuga yandibanga ye yali emabega w'okukwata Ssegirinnya Muhammadi. Waliwo statement eno egamba bweti: It is generally believed that Ssegirinnya and Ssewannyana were arrested because they are popular opposition MPs. Naye mbu ensonga zaalimu Mathias Mpuuga nsamba okubeera nga Ssegirinnya akwatibwa. Kakati njagala okubuulira nga we nkutwala maaso n'ensonga eno kansooke nkuwa ebigambo bya Aleese Waiswa Mufumbiro we yabadde ku Baba TV bye yayogedde naawe osooka weewulirireko. Jjukira nga bwe nkugambye Aleese Waiswa Mufumbiro ye deputy spokesperson w'ekibiina era byayogera biri ku record era naye yennyini yakyogedde nti Ssegirinnya Muhammad ekirungi akyali mulamu ajja kuba ayongera okunnyonnyola ensonga eno yabimwegambira tuufu era ye yatugambye nti Ssegirinnya ekirungi akyali mulamu era Ssegirinnya ajja asobola n'okubyeyogerera ye yennyini. Naye nkuzaako emabega njukira abakulu bano Mathias Mpuuga ne Nobert Mao tebaali mu musango guno naye omusango baguyingiramu abruptly era ne balaga nti bo banegotiate. Nze jjukira Abedi Bwanika yali avuddeyo ng'ategeeza nti agenda ateesa asaba bateese ne gavumenti ku nsonga z'okuta Alani Ssewannyana. Abantu ne bamugamba naye nga tuteesa ku ki? Bano tebalina musango kati mbu okuteesa ne kubaawo mu kyama. Era Aleese Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'ategeeza nti okukwatibwa kwa Ssegirinnya Muhammadi okusinziira ku Ssegirinnya yennyini nti yamukyalira mu kkomera emirundi mingi nnyo nga Ssegirinnya abimugamba nti Mpuuga
yansiba. Obiwuliridde bulungi nnyo ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Akatambi kano kagenda beerawo era obujulizi tujja kwongera obukuwa webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bino n'ebirala byonna ogenda kubanga obifuna gwe kasitoba nga weekuumidde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Tewali nsonga yonna gy'ogenda kubanga omisinga. Ky'olina okukola kiri ekintu kimu gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Kakati njagala okusaba gwaliko genda mu comment section tuteeremu obubaka tubuulire wa osinzira okubanga wotulabira ate twongere okubanga tukuwa amawulire amalala agajja mu kkowe lino. Onalebo Ssegirinnya Muhammad ng'ali mu kkomera ebbanga eryo lyonna ojjukira mu kkomera gye yali gye baamukubira obutwa. Kati ebibuuzo bino olowooza nze lwaki sibyebuuza? Omusajja akugambye Mpuuga ye yansiba ate mu kkomera gye baamusibira gye baamukubira obutwa. Bwe yagenda mu ddwaliro ne bamuzuulamu obutwa nga nakati bwe bumuviiriddeko kubanga akyali ku ndiri. Kati gwolowooza ani yawa Ssegirinnya obutwa? Bino byonna bibuuzo nze mbikulekedde nga nange wembyebuuza nange wenjagala obyebuuze tusobole okubanga tunoonya ensonga eno wa gyenaggweera. Red Zone TV tugenda kutambuza ensonga eno paka we tunaatuukirawo wennyini we tugirowooleza weyina okubanga ebeera. Ssegirinnya Muhammad ali mu mbeera mbi, ali mu ddwaliro lye bayita Akolagana mu ggwanga lya Kenya, ali mu kubanga afuna obujjanjabi naye embeera mwagirabye twagikunnyonnyoddeko wano bw'obanga obadde ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Ensonga twagireese n'obeera ng'ogiraba bulungi nnyo. Omusajja atwali mu mbeera mbi naye ng'ago ge mawulire agavuddeyo. Ensonga eno nadde ninagireeta ggulo naye ensonga amawulire ne gatusukkako ate ne tuba nga tetwasobodde gireeta kubanga ebigambo bino Waiswa Mufumbiro yabyogedde edde before yesterday but one. Ensonga zino we yazoogeredde ng'ali ku mukutu guli ogwa Baba TV nannyonnyola ebigambo ebyo nti nze Ssegirinnya yaŋŋamba bwe namukyaliranga mu kkomera. Ssegirinnya yaŋŋamba muganda wange Mpuuga yansiba era Mpuuga amusibira nsonga ki ebyo nate tunnabimanya naye wanaabaayo omuntu omu n'avaayo n'abiteeka mu mawulire tujja kubikuleetera naawe wano. Ne wabaawo obujulizi obunaaba buvaayo tujja bikuleetera naye okusinziira ku Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson. Bwe njogera deputy spokesperson kitegeeza nti byayogera biri credible era biri ku record naawe osobola okubanga obinoonyaako ate naawe ne weezuulira ekituufu kye ki. Webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.